beteekateeka okudda ku ssomero mu lusoma olusooka 2024 olwaleero nkuleetedde abakugu mu kusomesa mu kutumbula ebitone n'okunyikiza empisa mu baana beba Global Schools bayina Global Junior School Mukono ye main branch ne Global Junior School wali eri ekyali wajjala ku kidde ekira w'obasanga era nga bayina ebyenjawulo bingi bakusomeseza omwana agenda okuva mu primary ng'ayina byayize eby'emikono abimanyi ekitone nga yeezudde kyali tugakulaga MDD performance zaabwe tukulage ebyenjawulo bye bayina tukulage engeri gye beteeseteesemu okurisivinga abaana bammwe omwaka guno 2024 nze Teddy Praise mukwano gwange tambula nange tulina aba Global Junior Schools era nga tukuletedde branch ye Mukono tovaawo mukwano tambula nange tulaba aba Global. Thank you, school choir. Ng'onyumidde mu kareedi wenna. Kisa kya Yesu naye okusinga byonna kubanga nkola ku Global. Muba banjawulo. Bwe tutyo bwe tutera okulabika. Ye mukwano. Nga nti omusomesa era okulabika obulungi bw'ati kitegeeza akasente kabeerawo weekali kwegamba nabeera nga concentratinga ku mwana kusoma bulungi. Tolimbye ekituufu bakugamba mazima. Global kyo kituufu tetuyisiza bubi tetwejjusa tetwemulugunya okugikolamu era endabika y'omuntu etera okweyogerera toyanjulireko amanya nze Jessica Najjoko mu section yene ya infant Global Junior School nkolamu nga omumyuka wa section yeno era ng'emirimu gye nkwasaganya ebyensoma bwe buvunaanyizibwa bwange ensoma y'abaana mu section yonna. Section yeno erimu ebibiina bya mirundi 3. Weewaawo bikutuddwamu obubinja obw'enjawulo olw'ennamba y'abaana enneneko. Naye nga tulina classes okuva ku P1 oba primary 1 ekibiina ekyandibadde ekisooka, primary 2 ne primary 3. Ze classes ezisatu. Naye tuzikutuddemu kuba abaana tulina abawerako. Era waliwo ensonga nnyingi lwaki abaana tuyina bangi. Kati tuyina ebibiina ebiwera. Buli class ekutuddwamu ebibiina 5. Kakati ndabawo wano eno ndabawo nga abaana oba baana oba basomesa ogenda tubuulirako. Ndabawo wano ziddole zetuzannyisa waliwo obulago oba abaana babumanyi mu Luganda babuyita bulago mu Luzungu babuyita batya?
bonna bwatwala erinnya lye erimu kapeti naye nga oba abalaba buyita bumatsi naye nga mu Luganda tubyawula tuba n'emikeeka tulina obulago buli obwaffe obwedda naye abaana abamu ab'omulembe guno bambi omukisa ng'ogwo tebaguweebwa ndowooza mu masomero agamu amalala ffe bwe twalaba nga kyetaagisa ne tugamba owa global bino byonna alina okubimanya y'ensonga lwaki obulabye nga mwe buli mu kibiina kino. Eri omuzadde ali eyanoonya ssomero w'anaatwala omwana wano ku global abaana ye bajja mwamubakwata mutya era mubaagazisa mutya essomero waye abaana obimanyi. Ekyo tukyenyumirizaamu nnyo kubanga omukwano gwaffe ng'abasomesa n'eri abaana guzimbibwa okuviira ddala ku bannannyini ssomero bwe babanga baatwagazisa ekintu kino kye tukola eky'obusomesa omulimu guno mulungi nnyo lwa nsonga bwe tukola tusasulwa mu kusasulwa kwaffe tukola nga tuli bamalirivu n'okwagala kwaffe kwonna kati mu bwangu obw'ekitalo omusomesa ayanguyirwa okwatagana n'omuyizi gw'asomesa kubanga omulimu gwakola aguwuliramu emirembe asasulwa mu budde. Tukwatagana n'abayizi baffe era tugenda okwesanga munnange enkolagana yaffe n'abazadde yo ng'ate yeezimba yokka na yokka okusinziira omwana ebigambo byazzaayo ebivudde wakati w'omusomesa n'omuyizi byazzaayo eri maama oba eri taata. Enkolagana yaffe n'omuyizi n'omuzadde yeezimba yokka. Kakati wano we tutuuse maama nsaba nkutegeeze nti guno omulimu gwakolebwa muyizi era bwe twetegereza obulungi tubawa n'omukisa ogwo guwandikako amannya gaabwe. Ono omuyizi ayitibwa Macarius. Bwe yamala okuyigirizibwa mu kibiina n'omusomesa we n'ategeera ensuwa ekolebwa mu ki bandanga ensuwa eva mu ggulu oba eva mu ttaka tugulangule mu maduuka oba ye bigikola ani abitunda n'ategeera biva luddawa. Omuyizi ono yaddayo ewaka n'akola omulimu guno ng'abuulirako omuzadde we. Kati omuzadde ekinene nnyo kyatuyamba kwe kutunoonyeza ebikozesebwa nga bino nti yamuyamba okunoonyeza ebbumba erikozesebwa mu kukola ensuwa ng'eno. Si ye yekka ne bayizi banne abalala nabo ne bakola emirimu gyabwe nga bw'ogiraba bwe giti. Guno gwonna mulimu gwakolebwa muyizi. Ne babumba bannange ne bakola ne bino nyumba. Bwe tweyongerayo wano twali tusoma ku bimu bye tukola n'emikono gyaffe naye ate wano omusomesa yali asomesa ku zimu ku nnyumba ze tusulamu oba ze tubeera nazo mu bitundu byaffe. Kakati obusiisira ebiseera ebyedda bwabangawo naye munnange omulembe guno tebukyaliwo. Kakati omuyizi bwe yalaba omusomesa ng'amulazeeko obusiisira enkolebwa gye bukolebwamu yalaba at least enkula y'akasiisira enzimbibwa yaako n'agitegeera bulungi. Olaba omuyizi bwe yaddayo eka n'anoonya naye ebimwetoolodde weewaawo essuubi teyasobola ddifuna naye waakiri yakozesa ekyo ekimuli okumpi okusobola okuggyayo ekifaananyi kino ne kitulaga nti yategeera ekyamusomesebwa mu kibiina. Obulago buno singa gubadde mulimu ogw'omusomesa kennyini nsuubira gwandibadde gusingako wano weewaawo naye olw'okuba omusomesa ayigiriza omwana tuleeta ebyabwe ne tubiteekawo abazadde waakiri balabireko bamanye nti abaana baffe bwe babeera mu kilaasi oba bwe babeera mu bibiina eyo ku global nga basoma munnange tebamala biseera basoma ate kye basomye ne bakiteeka mu nkola. Wano tuyina omuyizi erinnya lye y'entuuyo era tulaba nga yeekolera akakeeka oba kye twandiyise akalago. Buno nno bwali bwa dda naye ne kaakati ffe tubayigiriza nti mu byayi osobola okukolamu ekirago n'oyanjuluza n'otuulako munnange n'otatuula wakyafu N'otatuula mu ttaka. Oba okugamba nti ate nedda nze maama teyatugulira mikeeka. Omugenyi najja n'omuteerawo. Weewaawo. TV eno etuyamba etya ye etuyamba ki? Weebale mukwano okubuuza ekibuuzo ng'ekyo. TV yaffe eno
oba terefayina eno nga bwe tugiraba ne bw'ogiraba wakati wano tugitadde mu kifo eky'olubaawo nti omusomesa bw'amala okusomesa ku lubaawo waliwo ebimu omwana nno by'atagenda kukwata ku lubaawo bye sijja kusobola kumunnyonnyola mu butuufu bwabyo okuleka nga abirabyeko n'amanya omusomesa talimba kiri bwe kiti kati okugeza tusobola okuba nga nsomesa ekigambo ekinene germination omwana munnange alaba kasooli ewaabwe bamulya omwana alaba ebijanjaalo babirya ne wano ku ssomero bannaye ate ebijanjaalo birungi tubirya naye bambi tebamanyi biva luddawa abaana baffe bano abasinga obungi kati bwe mulaga bwenti nti munnange ekijanjaalo ekyo kyolaba ettaka lino lyonyooma ate mwekikulira kasooli oyo gwolaba akula bwati nga bwolaba kati tuli mu kulaga ekijanjaalo bwe kikula nti tukisimba munnange ne kimera ebikoola kimu ku kimu tebukya bukinga ebikola 100 byonna ku ebiri wabula kimu ku kimu n'alaba nti kakati emirandira gyegizze ate jjo gibeera wansi ate tetugirya ebyo n'abitegeera nti bwe kikula ne kituuka wano mwenzija kasooli omulungi gwe tulya n'empoomerwa mwenzija ekijanjaalo ekirungi ye TV yaffe eno gwe mugaso gwayo nga muli balungi omwana nayiga buli kimu n'akiraba nga bwe laba ekijanjalo mama kikuze kakati abaana bwe babeera nga bazze nammwe mubayimbiramu bulungi nnyo abaana tubayimbira era nabo munnange weesanga nga bayigidde kufa okuyimba okuyimba kulungi ddayo eka n'agamba mami akayimba kaneno n'ayimbiramu mami n'azinamu bulungi nnyo nawe tuyimbiremu kayimba kamu ke muyimbiramu ku baana God era nina bayimbira kasomero lyaffe eddungi lino Global Junior, I love my school. I love my teacher, I love my teacher, I love my teachers too. Oh, when I grow a big child, a teacher I will be. To teach little boys and girls, a teacher I will be. Wow. Yeah. Ngemba bayimbira ne bakuba engalo kituufu nnyo ne bakuba engalo ogenda okwesanga nabo batujoyiniza mpola mpola bwe tulaba omwana gwe omuzadde ne bw'obanga omwana omutuulako ng'ogamba nedda wano tojja kusobola kaana gwe tosobola kusamba mipiira n'amagulu go gaali bwe gati ffe munnange tuyamba omwana bwe tukimulabamu tumulwanirako nnyo olwo olutalo n'akula nga akkiriza nti kasita omusomesa wange yaŋŋamba nsobola era ekitono ekyo omwana n'akiyimusa bulungi abazadde gye mugambira abaana nti era gwe oli kino bano owoku Global Junior babayita ba princess ba queen kwegamba omwana n'awuliranga naye waali mukwano gwange nze Teddy Praise nsaba okkirize tuwumulemu katono nnyo naye nga tukyalina ba Global Junior School lisangibwa wano e Mukono Nasuuti ku Kidda Kayunga oba Bugerere wobasanga Okay, kulikayo mukumula mukwano gwange tulina aba Global Junior School e Mukono nakuge tukulaga MDD tukulaga music dance and drama ebyo nno olabako bulabi naye ate ebyo tutuuka mu kibiina basomesa pure results bayitira waggulu era bw'ogenda mu office n'ogamba nti head teacher njagala kulabako bwe muzze mukola ogenda kuvaawo ng'ogamba omwana muleeta kakati gwali eyo onoonya gy'otwala omwana mukwano muleete Blessed Global Junior School balina branches nnyingi waliwo eyeeno e Mukono ne wali ekyali wajjala ku Kidda ekira awo obasanga
Nze musawo Bukedde Esther nga ndi musawo wano ku Global Junior School. Era abaana baffe tutera nnyo bakwata bulungi nti bw'abazze nga mulwadde twasesinga ne tulaba ozotya ne tukuwa first aid ne tukumanagingamu era bye tulabye nti bitusuuseeko either tukutwala mu ddwaliro kumpi awo oba ne tukubira omuzadde najja n'akupiikinga. Amasomero agamu bagamba nti omwana w'olwalira muba musujja oba ddodduka n'ogwa bakubirawo omuzadde n'omwana. Wano kyanjawulo kitya? Nedda wano tukyusaamuko. Tusooka kuwa bujjanjabi ne tukuwamu ng'ennaku 2-3. Bwe tulaba nga kyenji teriiwo tudduka mu ddwaliro. Bwe tuba nga tulaba nti omuzadde ali kumpi era tusanga mu ddwaliro. Nga mugenze mwe muli ku mwana. Ye nnyabo. Kati njagala obuulira omuzadde ali eyo eyeeraliikirira okuleeta omwana. Nze omwana wange atera olwalalwala, wiikendi atera okulwalalwala. Eriyo abaana abalwalalwala bambi nga n'omuzadde akimanyi. Njagala omukakasa omubuulire wano nti taba na kweraliikirira kwonna. Kye tusookerako ddala nti abadde open gye tuli n'atunnyonnyola obuzibu bwonna obuli ku mwana tufuna kontakiti ye. Era yasooka n'atuwaako management gy'abadde akozesaako ewaka ne tulaba naffe tufolowinga tutya. Era tukipinga in touch n'omuzadde nti obuzibu bwebuyitirira era tumugamba munnaaye we tutuuse ndowooza tetusobola handolinga tukusaba ojje. Omuzadde ali eyo obubaka bw'obusembayo gy'ali. Mbakubiriza mutuwe abaana tuli balungi tetuli babi era tujja kukwatagana bulungi. Ekifo kyo nkiraba kirabika bulungi, empeke weeziri eddagala weeriri, kyonna kitukula. Mukikola mutya? Hygiene is our first priority. Yeyo standard gye tukipingirako nti bw'oba ozze at least olina okutuuka wantu nga wanyirira. Walabika bulungi. Kati kwe tutandikirako. Ye nnyabo. Tuyanza nnyo musawo. Oh my goodness, what is going on here? Check that your madness. Deputy, you see, this is what has been happening since the lesson began. Mr. Neezikookolima, what is going on? We are in a lesson, Deputy. This is buying and selling. That's not a lesson. People have been making noise since morning. Excuse me, girls. Can we go and talk from outside? Class, be arranging the chairs as I come back. I'm very disappointed with you, Mrs. Chizito. You've just got this job, but you're going to make our learners fail. What wrong have I done, Mr. Dos? Instead of teaching, you're here playing with these children. They are not necessary children. They are behind with the syllabus, and that's why you are given this job. Mr. Dos, this is a good way of teaching. It's called integrated teaching. What are you interpreting? What is special in it, Mrs. Chizito? The teaching and learning. Pupils are involved in discovering how things are done by themselves. Mrs. Chizito, look here. Your method of teaching may be good, but we don't have that time. We're already in the middle of the term. Parents are complaining and they need results from these children. Pump them with work. Give them notes as much as you can to complete the syllabus. Mrs. Chizito, I think he's right. Parents are complaining they are not seeing work in their people's books. Yes, parents might be complaining, but what good does it bring to pump people with work and they don't understand it? Interpreting, teaching and learning is the best way for education sustainability. Kati gwe tuli naye ye head of nursery section. Hajati agenda kuba atweyanjulirako atubuulireko wane n'abaana mutandikira ku myaka emeka ku Global Junior Mukono. Neyanziza nnyo nnyabo okumbuuza ekibuuzo ekyo. Kasooka okubabuulira ku mannya gange ndowooza kikulu nnyo. Nze bampita Ndagire Shamim,
naye sinaba kubeera hajati. However, kyetusinga okwagala mu Global Junior School, somero litwala all regions. Nti abantu bayinza okugamba ate kati hajati atudde mu office ayogera ku bya busiraamu. Nedda, ffe kakati tuli ku circular part of it. Era nga ndi head of nursery ku Global Junior School. So Global Junior School tuli ku main branch esangibwa Mukono Nasuti along Kayunga Road. Ye Global Junior School ngali namwe nze Ndagire Shamim, head of nursery section. Ya Global Junior School somero ddungi nnyo nga omwanjuzi bw'akyogeddeko. We have been in existence for almost 18 years. So Global licha boominga somero ddene lizadde ne branch ey'okubiri eri ekyali Wajala. It's also called Global Junior School Kyali Wajala. So Global Junior School tu admittinga abaana okuviira ddala ku myaka 3. Tuva ku myaka 3 paka ku myaka 6 mu kindergarten. So kindergarten bw'oba olyengo olina omwana wo wa myaka 3 oyo ali ready for school. Ffe mutuleetere tetumwa interview wa baby class. However, tutunulirako obuntu obutonotono, speech ye eri well developed. Bwebanga erina kyebulamu nga Global Junior School twatendekebwa omwana oyo tumuyamba kasitaba nga ali 3 years. Ne tubeera nga tumuyingiza mu system ya Global. Nti tusuubira baby class yeyo emyaka 3. Then tusuubira omwana ayinza okuba in middle class yow'emyaka 4 oba 5. That's middle class. Nti tusuubira mulimu ab'emyaka 5 abali delayed by some challenges. Either gye yava somero teryali ddungi. So nayingira mu Global ne tugamba nti however oli 5 years but oyina kuba mu middle kubanga oyina by'omisinze, knowledge gap nnene, ne tukuteeka mu middle ne tukuyamba. So ne tusuubira nti omwana wa top class okusinziira ku curriculum yaffe ya nursery etugamba 5 years to 6. That is top class. So basically wano wetuli tudiringira mu baana. This is kindergarten, pure kindergarten. That is from baby class to top class. So twagala baana baby class mutuwa abaana nga bawera, middle bona mubaleete mubajeje babadde nga byolaba kye bakuwa si kyekyo. Balete ku Global Junior School tuyina competent teachers and they're lovely. They are so good. So bamanyi kye bayita omwana ku Global Junior School. However, abazadde baffe abali ekyali Wajala, ffe tuli Mukono, somero lyeri mu Global Junior School, mutuwe abali mu Mukono. So abali kyali Wajala, abali Namugongo n'ebitundu ebiriraanyeewo, Global Junior School ekyali yemu nayo twetaagayo abaana. Somero teriyinza kubaawo nga temuli baana. Olwedde abasomesa bwetuli kati twagala baana. Bazadde baffe abalungi tibaagala nnyo, mutwongere abaana ku Global Junior School. We shall never disappoint you ku Global Junior School. Mukwano gwange program Neezikookolima tukyagenda maaso nagambye tulina Global Junior School wane Mukono okwatako ekyo kidda e Bugerere wobasanga balina bingi nnyo ekifo kyabwe kigazi bulungi balina ebyokuzanyisa by'abaana abasomesa baagala abaana leeta omwana ku Global Junior School togenda kwejjusa ogenda sanga wano gw'olabe wonna wayonjo kwegamba obuyonjo bo kitundutundu ku bo okiraba abasomesa bonna balina bu smile omwana omuleeta n'abanga ali eka. Nothing was made that was made.
Bwenjogera ku Global Junior School kino kyentegeeza somero lya primary naye mukwane ekiri wano computer lab yonna ejjudde computers lengera gwe oyinza okugamba nti secondary yenno n'ezimu teziziinaayo osanga university osanga senior secondary school nga balina computers bbiri omu avaako ng'omulala addako omu avaako naye wano primary naye balina computer lab yonna ejjudde abasomesa batendeke era gwe tuli naye wano twagala atubuulireko y'obuvunaanyizibwa bwe bwe buliwa musanze wano bwagira ati yaŋŋambye mbu ye mu kompyuta mukugu tusanyusa okulaba sewo kale nnyabo tweyanjulireko nze bampita mukulu Kironde Edward nsomesa wano ndi in charge of this computer lab. Tusomesa computer studies mu primary school abaana tubaskiringa okukozesa ebyuma bino bikalimagezi nga nnyingi nnyo mulinawo ne secondary wano anti munaye n'abaana si batono eno computer facilitating abaana 50 per each lesson. Kakati computer zino zongerako zitya mwera muzikozesa ddi? Ekisooka ndooza kantandikire ku baana bayiga ozikozesa tubawa basic skills. Basic skills omuntu ze yandyetaaze okuba nti asobola okukozesa computer. Ezo skills tuziwa abaana naye bo kubasomesa abasomesa integrating awo kye bayita integrating the teaching process nti basobola okukozesa kati tusobola okuva ku biri nga wolaba ebyoba teachers okudrawinga charts tusobola ofuna videos wano teacher nabeera ku board n'abakubira ati kati wano computers zo zikuwa illustration gy'oyagala oluusi kati katugeze tikyayagala somesa mutima tuba ne illustrations ku zino computers eziraga nti omusayi gutambula bwe guti we guva ku atari eno gudda wano kwegamba oluusi kyanguyiza abasomesa okusomesa okunnyonnyola abaana ekyo bakiyita audio visual presentations. Yeah. Kati computer lessons zino muziva ku baana class ki? Wano wetuli tuli mu upper section era skills zino tuziwa abaana okuva mu P4 paka mu P7. Obaka bw'obusemba eri omwana akulaba essaawa eno ali mu holiday ng'eggwako. Omwana ali eyo nsaba ogondere bazadde bo. Kuba Mukama yakiteekawo nti ogondera omuzadde oyo ajja kwongeza ennaku. Kati bw'oba oli eyo ng'oyagala kubeera kukulobeere n'emyaka mingi gondera muzadde wo, that's the first place. Naye bw'andaba wano n'abeera attracted to this abajja kuleeta kasita atunulira discipline gy'agamba discipline yo n'omwana yeetaaga otwala ku Global Junior. Naye naawe omwana ali ogamba muzadde wo akuleete wano ku Global. Toyanza nnyo ssebo ndowooza omulabye mukugu expert mu bya computer kogamba omwana w'omuleeta agenda kuba afunye skills wano ez'enjawulo bwaddeeka bw'oba olinayo ka laptop ng'omulagamu ng'omugamba ndagaako by'osomye wano bankakasizza nti buli kimu bakikwasa n'amaanyi ate naawe weerabirako laba computers eziri wano mpitirivu nakugambye amasomero agemu aga secondary gabeera na bbiri they have to share ono avuddeko oli azzeeko naye kati laba mwana omuleeta akasenteko munnaye ne kabeera nga okatadde woolaba. Global Junior Schools balina branch ey'e Mukono wano wendi wennyini n'oli ekyali wajjala tovaawo. Gone are the days of broad memorization with the teacher at the center preaching to the sheep like Jesus to his disciples, pumping the learners with heaps of abstract theory. Times have changed, and so has the education system. The world no longer needs merely educated people, but what educated people can do with their education. Neptune House, divulging a poem titled The School with a Difference. The School with a Difference. Amanya nze omulongo Kato Anthony Sentongo. Omukulu w'essomero erisinga obunene mu Uganda, Global Junior School Mukono. Era tusangibwa Mukono. Mwebale kutukyazaako naffe na kutukyalirako wano.
Mwazadde n'akaana ka global ekyali wajjala. Ffe tugenda kuzaala kati ffe nsajja ndi Saalongo. Nkyazaala ddala peya z'abalongo abalama gakyajja ne secondary n'ejja omwaka ogujja. Kaakati musangibwa wa? Tusangibwa Mukono mu kibuga Mukono. Kilometers 2 ku luguudo olugenda e Kayunga awo kwe tuli. Ffe tuli bannamukono, tuli bannamukono municipality. Ffe tufudde Mukono kyeri, ffe banene ba Mukono. Essomero lino tulaba okusinziira byonna bye tulaze nga lya mulembe, muyina ebintu bingi, kirasa zonna mwaziseetinze bulungi, abaana mubasomesa. Piero itumulabye results muyitira ddala bulungi. Naye bwe tutunulira ku ky'okutumbula ebitone by'abaana, kino kyo mukikutte mutya? Twakitunuulira nti okusoma kwokka, kuba okusoma tusoma era results muziraba era zinaatera okujja, naye twakizuula nti amagezi gokka mu kibiina tegamala mwana kubeera nga obulamu bwe butambula bulungi mu maaso. Okusoma kuno kulina ebintu bingi nnyo ebigattibwako omuntu okusobola okuba nga ali all round, gwe tuyita omuntu ajjudde. Omuntu tajjula mu byamagezi ga mu kibiina gyokka, waliwo ebintu ebirala ebijjuza omuntu n'abeera nga mujjuvu. Kati ffe wano omulaka nnyo tuguteeka nnyo ku bya Mukono talent, kuba kati abaana aba primary we tulina obbajjirayo. Olina okuzimba talenti y'omwana, tugizimba nga tuli mu secondary, ffe mu primary tumugirayo. Ogenda olaba ng'omwana akulaga nti ye mu music wakabi, ogenda okulaba ng'omwana akulaga mu soccer wakabi, ogenda okulaba omwana mu kuwuga nga wakabi. Kati ebyo tubiteekako nnyo omulamwa kubanga bye biyamba omwana okutuwa bw'akula n'anoonya ekintu ekimutambuza mu bulamu bwa bulijjo. Kyova olaba tukiteekamu nnyo mu baana baffe wano nga tuggyeko ebyamagezi basoma, naye ate omwana okusoma ennyo nga talinaako birala byakoze. Kituyita education eri all round, kati gwe mulamwa gwaffe gutambulirako wano.
omukolo gwammwe guno ogw'olwaleero mwagutegesa abaana ba performance ekintu kino mu ekikoze mutya? Kakati ffe kitutambuliramu leero tubalaze entikko yaabyo naye byonna bye bayitamu mu ggwanga basoma wano. Kati twagadde tukubalage nti abaana baffe batuuseewa kati leero tubadde mu music, dance and drama. Olabye amazina, olabye emizannyo, olabye ebitontome. Kati abaana bye badde batambuliramu mutaamu yonna bye batambula nabyo. Kati leero tubalaze climax. Kati bwe tunaakwata omusingi ogwo ate ne tugenda nga kuzimba omwana n'wava mu primary n'agenda n'agattako. Bebe mugenda osanga mu National Theatre, be mugenda osanga wa na wa mu nsi yonna ffe tubatandikidde wano. Era tubalina. Bwe muba mwagala industry eyo kati ffe tulina industry ya art wano mu Global Junior School weeri. Biki by'ogamba nti omuzadde mu butuufu bw'oba onoonya ssomero naddala ekiseera kino abamu tebannafuna masomero nti yandibadde Global Junior School tagibuusa maaso? Global Junior School tolina kugibuusa maaso lwa nsonga nti erina ekintu kyeyagala okuzimba mu mwana wo. Omwana ng'anaasoma atandikira waka. Ffe tulina nnyo connection n'abazadde baffe. Tukwatagana nnyo n'abazadde baffe ne tubalaga omwana asoma atya okuva waka naffe ne tugenda tumugattako. Ekirala Global Junior School yegenda okugirayo omwana we yenna. Tetwagala kujja nti affe school fees ya sente bwese omwana we agenda afuna bonna bwe buti. Tukulaga ebintu ebirala bingi. Ng'oggyeko ennya zino ze tufuna, ng'oggyeko aggregate ze tufuna first grade ne tulina ebirala bye tukugattirako byolabirako omwana wo nti yagenda kusoma. Empisa, ebyemikono, talent z'omwana. Omwana ajja mu ssomero n'awulira nga ali bayita home away from home. Era ffe abaana baffe tubabeera wano nabo tebavaawo bakulidde wano kuba ebintu byabwe biri wano bye batambulira. Tunula faamu zonna tubaganga bagandako mu nnimiro genda mu nnimiro. Tugenda olabeko mu bisolo genda. Tuli awo tuli all round. Omwana wajja kuvaayo wano nga buli kimu ekisinga akirina ng'oggyeko ebyamagezi byokka. Abazadde abasinga batunuulira nnyo olumu ku byendya. Agamba nze omwana wange ewaka anywa ku mata. Bwe naamutwala mu kisulo bayinza obutamuwa ku tta, bayinza obutamuwa ku mmere ey'enjawulo. Wano omuzadde ali awo akulaba mubuulire mmwe muli mutya? Emmere ey'enjawulo bayeeba etya? Omanyi abazadde bamanyi kuliisa abaana. Omuzadde agenda nawali mu ajjayo enkoko. Bw'avaawo kugamba emmere etazimba ate mwana. Ffe wano emmere gye tulina wano gye tuliisa abaana yaffe ya mu nnimiro. Mwana wajja kujja alye ku muwogo, alye ku lumonde, alye ku muceere, alye ku kawunga, alye kanyama, alye ku katooke. Gye tuyita balanced diet, emmere eri fresh from the garden. Ate n'ente nzirabye. Ente weeziri amata getunsigega waliwo gita amata mu mazzi n'amazzi mu mata. Kati tubeera n'amata mu mazzi si mazzi mu mata. Mu mata. So tubirina abaana baffe balya ebintu nga biri fresh ate basoma. Bw'ogamba nti amata gavaawo ente azirabako nti emmere amatooke bagajjawo olusuku alulabako. Bw'alaba nti muwogo bamusema bayinyi bagenda mukwata ne bamwesima ne bamuleeta ne bamulya.
myaka emeka nga muli mu nsiike eno musomesa eggwanga nina be nasanga eno bagamba nze nasomera ku global nga nno ssebo ali yalina woofiisi ennene gye yalimu ssebo 225 tuweza emyaka aga 225 tuweza emyaka 2 mu nsiike ey'ebyenjigiriza naye sipiidi gwe tutwalira kati twayitawo dda tulinganga ab'emyaka 10 naye emyaka 225 kitera tuli myaka 19 beddu nnyo namanya ate si twekukyekakasa tukiraga era bakiraba ensonga lwaki bwetuli nnyo tukiraga era bakiraba omusomesa ate omuzadde mu buto bwo kintu kikyogamba nti bannange kintu kino nze sisobola kukyerabira kiyinza okuba kyakusanyusa nnyo oba nga ate kyali kyenyikiza ng'era osobola okulabula ku mulala nga sisobola kukyerabira kyesigenda kwerabira nga nkula era nga njigwa okusoma nti ffe twatandikiranga okuwandiika twatandikiranga wansi nga tuwandiika ku ttaka nga tonnafuna kitabo ekitegera handwriting ennungi osobola giragira ku ttaka wano n'akati ne balyoka bakuwa ekitabo ekyo sigenda kukyerabira osooka n'oyera olujja twayeranga n'oyera gwe noonoonyeza kalaamu kati kalina akakyaka kalina handwriting ennungi kakati oluvaawo handwriting yo nnungi kwatira ekitabo ekyo sigenda kukyerabira oba tennaba kutereera towandika mu kitabo naye kati batandisa mu kitabo n'osikuribinga naye luli tandikira ku ttaka wandiika handwriting yo kwatira ekitabo sigenda kukyerabira ekyo kakati mikolo nga gino ng'ogwaleero musinziira ku kyokuyita abagenyi abakulu kuba leero ndabawo ono omwami wa theatre Dr. Bosa mwamusinziira ku kinti ffe era ono gwe tuleese era lwaki tulina abantu abalabirwako kwebyo ebintu bye bakoze n'engeri gye babadde batambulamu obulamu bwabwe twagala nnyo abaana baffe babeere n'abantu be balabirako kati bwe tubakola music dance and drama nina okuleeta omuntu oyo naye amanyi dance and drama wagyavudde ate batuyambako mumulabye leero Dr. Bosa nitutambula nabo mu bulamu bajja ne ba-inspiring abaana baffe ne balaba omuntu azannya emizannyo abeera atya mu bulamu bwa bulijjo mu nsi abeera atya mujja balaba bano ba Hussein Boloti bajja kujja balaga nti omwana bwe nziruka ennyo Kiprotich babeera wano ffe babeera wano nga bajja nga batulambulako abaana baffe babazzeemu nti naffe eno gye twali nawe onoobeera bwoti n'otambula Dr. Bosa abadde wano ng'abazannyiramu ne balabira ddala nti Dr. Bosa alinga bo ate abadde musanyufu nnyo abaana baffe abazizzaamu nnyo amaanyi era buli omu oyagala kubeera oti njagala kubeera nga Dr. Bosa oyagala kubeera ani bono njagala nange embeere munene nga ndi mugagga nga Dr. Bosa kuba bamulabye munene bamulabye ayambala bulungi ate balaba mugagga so kati ezo zita inspirations tuleeta abantu baati abasobola okuzzaamu abaana baffe amaanyi nabo osobola okuba nga balinga bo obubaka obusembayo eri akulaba ku Bukedde ombulye ne gye musangibwa nze wano e Mukono Global Junior School nze nakamalamu emyaka 18 Global Junior School tuli wano mu Mukono mwe tuweerereza Municipal Council twenyumirizaamu Mukono District enyumirizaamu kubanga tugabye emirimu muno mu Mukono ffe tulina population y'abaana 200 ate nga capacity ya 4,000 kapasite ya 10,000 abazadde bajja baleeta abaana tujja basomesa ffe tuli wanene tuli acres na acres so n'olw'ensonga eyo ffe wano ewaffe Mukono mujje mutusange Mukono tukyaliwo n'ebifo bikyaliwo byonna muleete tube nga tusobola kyokola nga tuyambira abaana baffe namwe mufune ku birabo bya Global Junior School kuba tuli muno buli omu emweyagaza okusobola okubanga mwana we afuna ekyo kyalina okufuna mu education. Emyaka gikunukiriza okuwera emyaka 2 bukya Global Junior School weereza oba eteeka ettofaali mu byenjigiriza wano mu ggwanga kitegeeza nti bakugu balina obumanyirivu ate nga bakoze kyamaanyi okwongera omutindo wana abaana baviira ddala ku nursery okutuuka ku kibiina ekyomusanvu era ng'omwana w'omuleeta bw'oti bwepa ng'oggyeko ebyokuyiga ebyokusoma wabula ayiga empisa ebitone by'ebitumbulwa batumbula ebitone mu baana ate eddiini bagiteekako nnyo amaanyi
Global Junior Schools balina amasomero abiri, balina Global Junior School Mukono ne Global Junior School wali eri ekyali wajjala era nga mukwano gwange olunaku olwaleero betukuleetedde tubakulaze MDD performance zonna ozirabye ne tukulaga n'ebyenjawulo bye balina kati mukwano gwa abeetaaze sooka obeerenga okwata ennamba yaabwe eri awo ku ssimu obakubireko Head teacher agenda kubakubulira ebisingawo naye nga baagala nnyo abaana abasomesa baabwe batendeka bulungi nnyo kwegamba omwana omuleeta ku Global Junior School mukwano togenda kwejjusa bayita bulungi nnyo ate nga babaliisa bulungi kwegamba ente bazeerundira abaana abawa amata buli kimu omwana omuleeta gw'obeera okimaze nze teri praise mukwano gwange buli lwa Ssande tubeerawo ssaawa 2 paka 3 era nga leero tubadde n'aba Global Junior School mukama abankuumire mbeere bulungi bye bye